Nesha ow'emyaka 32 ng'erinnya eryokubiri sirikiddwa omusango ku kyalo yawangalira ng'atambula kizibu okumanya nti yeetikolotula omwana gw'atagenda kuza okumala emyezi 9 nekyatubulidde nti ebeera n'okutuukawo ayita mu nkola y'okwetikira abakyala embuto abatasobola kuzaala wadde nga namwandu abaana 3 agamba nti enkola eno yagiwulira mu ŋŋambo n'asala okugigattako asobole okubezaawo abaana be. So mbeera ndi awo ne mpulira era emboozi nga bagamba wali abakyala abasitulira abakyala abalala abaana ng'omuntu yenna nange nasooka n'enkola ki n'entyamu naye neŋŋamba owaayi kantambuleko nkole ki noonyerezeeko. Ndisha nga yeetikolotula abalongo annyola engeri yakikolamu. Akaseera ako nzijjukira kaali kaseera kalungi kaali kasanyuzo webanga tebannaba kukebera obeera ku pressure obeera ogamba byakoze oba tebyakoze naye munnange najja ne bambuulira weeks ebbiri bankumira mu ddwaliro ne bampa bed rest then weeks 2 wezayitawo ne baŋŋamba nzireyo ewaka mbeere n'abaana bange. Ndisha agamba nti olumwezi yawe akadde kamu akokubezaawo songa bwe yamaliza okuzaala bamuwa obukadde obusoba 10 mu mpeke. Naye nga waakayitawo ennaku 2 nga mmaze otterera bulungi ne baleeta ssente zange ze twali tukaanyizzaako okumpa nga emyezi 9 gikoze eki giweddeko nze emyezi 9 saagimalaako. Wadde teyasobola kulaba ku balongo bano byazaala naye agamba nti omukwano gwamusigalamu n'abaana bano. Nawe nazuuka ku makya era nga maama yenna owuliramu muli n'ogamba kale abaana nandibalabyeko naye nze ndowooza ate woobalabako kibeera kizibu nnyo kyakuwona. Emboozi ya Nisha teyawukana naye yakyalifu emyaka 7 ono nga biseera kino etisse olubuto lw'abalongo agamba nti enkola yakitegeerera ku mukwano gwe ono nga mukadde kano yali akola mu saalooni olw'okunyigiriza mu byenfuna kwe yali ayitamu kyekimu ku byamuwaliza okwegatta ku nteekateeka asobole okubeera obulungi. Enkola eno nagitegeerera ku mukwano gwange yali akikozeeko yaŋŋamba nandagirirayo ne gye bakolera nampa n'essimu gye kwensobola otuukira. Ng'amaze okukeberebwa obulungi abasoba akakisa nti asobola okwetikka abaana 2 era mu kiseera kino bali myezi 7 wadde enkola enefuna kirawo naye Sharifa agamba nti kijja kusinga okumusanyusa kwe kuzaalira abaagalana bano abaana bye babadde bayanira okumala ebbanga. Siyinza okulowooza nti oba bali bokka bowa essanyu naye mwennyini ofuna essanyu olw'ensonga nti obaako ne byoyagala ate biba bituukirira. Emboozi ya Nisha ne Sharifa ey'okwetikira abalala embuto ekatiza enkola eno gyeyongedde okukula nga bizinensi mu bakyala beetaaga ssente. Dr. Nsenga Joseph omusawo w'abakyala mu ddwaliro lya Bethany Women and Family Hospital annyonnyola enkola y'okwetikirako abalala embuto weetuka okukolebwa. So waliwo abalongo baki abazinga bawulidde nga tebasobola ne bw'okola otya ye nga ye tasobola kwetika lubuto oba nga nabaana yafuna ebizimba bingi oba nabaana baagijjamu oba nga embeera ze muwulire bulungi mulwadde wa sukaali nga embeera gyali mutasobola kwetika lubuto kata tukola kye bayita surrogacy oba ne tufuna omuntu muzira kisa n'avaayo n'agamba nze neewaddeyo nyambe ku mukyalo yatasobola okufuna olubuto. Okusira ku basawo omuwendo gw'obugumba mu baagalana gweyongedde mu ggwanga okuva ku butundu 6.4 mu 2026 mu kiseera kino guli ku bitundu 2 ku buli 100. Dr. Edward Sale mukugu mu nsonga z'abakyala agamba nti mu bakyala ekisinga okuvaako obugumba kyekuusa ku nsekeza z'abakyala okusibwa ebizimba omutindo gw'amagye okukka n'ebirala. I think surrogacy is important because you can imagine, people marry for 2 reasons: to have companionship and also to have children. And as the Bible says, go and multiply. So when you marry and you don't have children, then there's a gap in that marriage relationship. Dr. Nsenga ne Dr. Sali enkola y'okwetikka embuto ku lw'abalala eyongedde okutalirinnyira bafuna n'abalwadde okuva ebweru w'eggwanga. We have some patients who have come from Kenya. We have some patients who have come from Tanzania. We have some patients who have come from Zambia. olw'ensiba ebiri beziwa abeetikka embuto Dr. Nsenga agamba nti omuwendo gw'abaagala okwetikka embuto gweyongedde. N'abawala abaagala okwetika weebali bangi
buli lunaku bajja ne tubawandiika ne tubasunsula ne tubakebera abakolifayinga nga balina ebisaanyizo bali mu mbeera nnungi tebalina kirwadde kyonna n'abaana nnungi tebalina bizimba bo bonna tebabalongosako emirundi mingi nga yazaalako okubanyini lwaki abakyala bano balongosebwa mu kifo ky'okuyita mu kuzaala okwa bulijjo essaawa y'okuzaala weetuuka engeri omwana ono bw'aba nga weetikidde bali omwana ono engeri gy'omufunyeemu omwana ono abeera wa muwendo nnyo 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 ate ekisooka ekyokubiri tuba tetwagala ozaale ng'olaba omwana aveeyo oyagale nti n'omuyonse oyagala kuyonsa omwana ono oyagala kufuna that bonding with the baby omwana akaabye nedda si kirungi ekyo bwe kituukako abangi bekyatukako nga tebanakitegeera bafunanga obuzibu psychologically abaali awo n'aloota omwana akaaba n'atawanya abantu omwana wange aliwa wadde ng'enkola eno eyongera okula naye mukadde tewaliteeka likirambika bayasyanda naye agenda sikyotalengerire be bakusakidde kuli mu Kwawukede TV. Wano tetwogera kintu nga tewali nsonga, ffe tetwogera kintu nga tetulina nsonga. Ate nagamba twenoonangako wano ddatawo ku ASP Asimumire Bible and Politics. Ebintu bino nasooka ne mbyogerako mu video z'emabegako eyo omwezi gwali gwa nabyogerako mu mwaka gwa nga 8/11/2023 nga 8/11/2023 we natandika okwogera ebintu ebyo nga mbigamba abantu era video yabyo kuneta enkola omukyala okuzaala omwana nga tafunye mwami direct eyo nagikola nga 8/11/2023 waliwo gye mbaddeko jjojjo recently tetwagala okutandikira ku myaka 5 n'okudda wansi awo ekyoyitaaga wulira enkola ey'akabenje bwetyo bamaliriza bagamba terina tteeka ligirambika naye efiiriddemu abaana b'abantu bangi teebereza tukyalwana kugamba nti bannange towaayo ndaga muntu kujjayo ssente towaayo ndaga muntu tukyayombera ndaga muntu omuntu awaayo olubuto lwa bba olubuto lwe ng'alina bbaawe n'alutwala n'alupangisa ne lukuliramu omwana ne bamutwala olw'okuba biri mu layini y'Abanyarwanda mu gavumenti tewali na tteeka liregulatinga ekyo naye abaana ba Nuupu tebakkirizibwa kusamba mipiira ku bitundu ewaabwe nga tebasabye poliisi tokkirizibwa kutegeka mupiira nti aba Nuupu bagenda kusamba aba bodaboda ku kyalo poliisi bakuba tiya gaasi kubanga temwasabye lukusa temuli regulated kusamba mupiira ogwo ku kyalo eryo etteeka liteekwa okubeera implemented naye etteeka eririmu omuntu okupangisa olubuto mukuliremu omwana atali wuwe teri kintu bamaama bwe baba batuuse ku leve eyo maama n'akuza omwana n'atamulabako ne bamutwala maama neyegendera mu bibye n'atafaayo na ku mwana bannange nno Uganda tuli wantu wabi mulaba obwavu kike butukola wakirowoozezaako ekintu ekyo maama yaŋŋamba bwe bamutwala okumulongoosa nga bamunongoosaamu olw'okuba yali amaze ennaku 3 nga nfulumiza omukono n'okugulu yakoma okutegeera ng'ayingidde gundi theatre ne bamusirisa yenna kubanga edda baakusirisanga wenna oluvannyuma nga Kalifomu amuweddeko ngazza engulu yabagamba mumpe ndabe ku mulambo gw'omwana wange
mumpe ku mulambo gw'omwana wange kale ngulabeko. Ne bamugamba omwana mulamu, n'abagamba bannange temunnimba, kiri nkimanyi nti no already kyabadde kifu, naye wakiri mugunda geeko. Naye teebereza maama bw'okuza abaana ng'obalinaawo n'oyingira theatre ne bakusala, tebakukkiriza steering gundi eri baasi eyo ey'okusindika, wabaawo bondi awo, then bondi eyo bw'ogimisinga nga babadde baku bondi obwo obulumi obwo omwana ng'afuluma, ebeera bondi ya maama n'omwana. Tebaagala ogifiiringe, bakusala busazi. Then omukyala bw'aba amaze nga bamaze okumusala, bondi ye n'omwana is kuyonka na kumuteeka mu kifuba, then emitima negikubagana bwe giti, ogw'omwana n'ogwa maama awo wabaawo okuddamu okugatta, kuba abeera yamisinze eri bondi eri ey'okufuluma ng'apushinga mu pushinge. Kati byonna babikumma. Kati oyo maama ndowooza ku mukyalo oyo ansobera. Olaba ente, enkoko, embwa, embuzi, ekisolo tokikwatira ku mwana. Naye teeberezaamu maama okugenda ne bakusala n'oyawukana n'ofuluma mu theatre ng'olinga atalina kyokoze. Naye tewali tteeka likiregulatinga. Naye wulira, eddwaliro eryo bulijjo lyenjogerako egundi ery'Abanyarwanda lye bayita simanyi, baliyita Bethany Women's Hospital erisangibwa e Luzira, lye mbadde nkolako programu ebiseera byonna. Teririna tteeka liregulatinga, teririna tteeka n'eri mwe ba operatingira ekintu eky'obulabe bwe kityo. Era dokita waawo Omunyarwanda waawo, dokita waawo Munyarwanda, siniya waawo Omunyarwanda alikulira bamuyita Joseph. Enamba eri 0776 16 90 89 0776 16 90 89. E Rwanda tebiriyo, wabula bakulaga mbu kyakabi nnyo. Era bava n'ebweru wa Uganda ne bajja mu Uganda okugula abaana, okugula abakazi ab'ekyeyoneenere abali abatunda embuto zaabwe okukulizaamu abaana abatali baabwe. Oluvaawo nga mutulimba mbu kyalazinga yazadde abalongo. Mmwe mazima ddala nti tokkirizibwa kutuuza lukiiko lwa kikanga ewafande Katongole nga muyinayo omukolo, muyina kusooka kusaba poliisi. Naye ekintu eky'obulabe bwe kityo tekirina tteeka likiregulatinga. Enamba eri 0776 16 90 89. Eyo kanveeyo nayo. Nerabidde eggulire lyange.